zonal office ngemaze otegeera ngu n'abafu bavaayo mu ntaana ne basayininga ngemaze otegeera ngu n'abamu babateekako banne emikono gyabwe naye nga tebateeka ku application forms basisters nga bamaze forging emikono gyabwe mbu basayininga naye nga tebasayininga district land board ne withdrawing a minute. Court order yajja mu district security committee naye nga it didn't indicate how big the land was oli yali asabye mbu bamuwe bagobemu abantu bonna nga teraze nani gwe bagenda okuwa ettaka. As the district security committee ndi member nali mu mweyo meeting ne bamembers bannange wano baalimu twagaana okuwa minute because wetuwa minute kiba kirina kujjawo minister twagaana nokisindikeewo ne tugamba bano bakizzeeyo mu kooti gye bakijje. We were so surprised ngwayitawo ennaku ntono nnyo kabanga lya poliisi yali wano ng'ekuba abantu emiggo ne tiyagasi. Baafuna abavubuka bano balinga basobbi nga bali protected by police ne bajja ne bakuba abantu bano bonna kibooko tiyagasi emmundu. Honorable Minister, obuzibu bwe tulina wano security ng'osanga area land committee bonna bamembers nga tebateekako mikono ne chairperson nga teyateekako mikono naye ng'omutali mu kutambuza application form nga ne stamp kweri naye nga stamp bagenda oba NASA oba ne kwema twafunayo NASA ne bakubya stamp eyaabwe. I don't know how we are going to handle it, Honorable Minister. Naye byenyinza okwogerako ebyo kuba they have summarized everything very well. But the major problem is with our colleagues. I remember some of them even came up and said, for us, we don't take orders from the minister. We only take orders from the IGP. You can imagine, Honorable Minister. Chatunyiza nnyo. So tusaba abamu, Honorable Minister, bw'oba ogenda. Abamu bano beetaaga obatwala na bagende mu district amalala wema bagitulekere. Tufune abalala bannasobola okukuuma abantu bano babeere bulungi. At this juncture, and our dear Deputy RDC, but our biggest prize is, Honorable Minister, it is evident that these people will not stay for more than a month minus seeing a police vehicle coming here to tell them to go away. People are in the garden digging, you see another one coming from another angle. So we're imagining what crime have people done. If there's any rebel group, government has agencies. Let these people have peace. They are Ugandans. This is their piece of land. This is where they drive their livelihood. They can't go anywhere. They are poor as they are. I have been victimized as one of the persons protecting them and their rights. I stand here to stand firm. May God bless them. They are also innocent. One reason, they are poor. Two, they are not rich. Three, they are not educated, so they can manipulate and do anything. We pray that let justice prevail over this. Let justice prevail over this. These are Ugandans who also deserve life. Kama mkateka mkono nbeija manya order manya bichi ebenyoti kubimanya mukura ekirungi tuyisire na minister akwenda kugumya ngu government erininywe ekuba supportinga mukura kuja garukayo today kwenda kuba kandi taro ekyapa kiribwe kibanga ekyapa ekyo kikyaliwo kisaliddwa mu kakati era ngenda kulagira Commissioner and Registration atandike process ekisasaamu era sebo amulani osabye abantu bano bonna bafune ebyapa kiragibwa bulungi mu section 59 section 1A ettaka bwe libeerako abantu ettaka eryo teriri available to the district land board to give away. Nkirina wano naye kankibasobere kubanga bwe bali wano bamanyi oluzungu. DPC Arua taliwo bagenda ne bakwata ekibaluwa kuba kijje mu kooti ekibagoba abajja okubagoba nga balina ebbaluwa evudde mu kooti nga balina n'abasirikale abalina emmundu bayinza okutambula nga DPC
tabawadde buyinza tekisoboka ekitegeeza nawana ataliiwo ekitegeeza dduseewo pulezidenti yawandiika ekiragiro nga 28 February 2022 n'agamba tewali kiragiro kya kooti ekigoba abantu ekirikola okutuusa nga RDC akiyiseemu security committee ekiyiseemu ne minisita wa lands. Ekiwandiiko ekyo sikirabanga era president yawandiika mu kiwandiiko eyo tisenga ekyo tekikolebwa abantu ne bagobwa ku ttaka illegally evicted, action will be taken against them. Kakati okusinza ku kiwandiiko ekyo byose bigambo byandika president, okusinza ku bigambo bya president DPC agibwe wano RDC abantu ne babeera mu kitundu ne babagoba mu mayumba gaabwe ne basula mu nsiko. Minisita najja okubazaawo awaka waabwe nga RDC taliiwo. Oyo asaanira okubeera RDC? Ngamba bwe nti RDC agobwe. RDC yo alemeddwa okukuuma abantu n'ebintu byabwe ng'ate ye alina okubanga nga ye representative wa president wano. Abantu bafunama baduse basula mu nsiko. Mwasomye ebbaluwa yange nawandise nga nzija sebo RDC nagambye nti tetujja genda mu Christmas ng'abantu bakyasula mu nsiko, ffe tetugenda ndisula mu nnyumba zaabwe. Kati ye RDC yagenze dda aleseewo deputy mu byonna byonna ebizibu tabeerawo. Sebo gwe whip nja kuwandiika nga sijja kugamba nti mpa draft. Nze nzennyini ngenda kwewandiikira ebbaluwa ewa Honorable Babalanda akulira bonna, mugambe nti ono RDC alemeddwa okulabirira abantu b'e Hoima. Akyakola ki? N'akwata ekipapula ekitaliiko act sanctioned by the Minister of Lands. Najja n'agoba abantu babadde wano myaka 3 ne badduka mpisa wali mu homestead zammwe. Abantu bakakomawo kubanga tulagidde nga bw'abagambye. Kaakati DPC n'agamba nti akyayambala uniform ya gavumenti. Ngenda kusaba pulezidenti n'ezo pips zalina zonna basikeko zonna. Ate lower level nja kusaba ne Inspector General Police abo bonna ba police abali wasiiwe abakoze ebyo ebitagobera mateeka bonna abayoleyola abajemu abajje wano banaleeta abalala. Yoweri Kaguta Museveni yakozesa constitution eno n'agamba bw'ati mu Kawairo 237 Akawairo Article 8 nti upon the coming into force of this constitution, the constitution eno bwe neetandika okukola mu 1995 ne wabaawo abantu ab'ebibanja abali ku ttaka naye nga kuliko ab'ebyapa ebya mayiro. Ekyo tekiriwo nti obanga waliwo ab'ebyapa ebya freehold, obanga waliwo ebyapa ebya leasehold. Ku bantu abali ebyapa ebyo kuliko abantu abatalina byapa nga babibanja. Abantu abo tebajjanga kukwatibwako. Security of occupancy. Yenna akwata kuwa ekibanja oli najja n'agamba nti nina ekyapa kya liisi. Oyo mumugambe nti ekyapa kyammwe ekyo kitwale eri mu katale, kitwale mu keesiyo.
kubanga ffe tulina ebibanja kuno, tulimira kuno, ennyumba zaffe ziri kuno, twazaalibwa kuno. Yoweri Museveni yakola constitution n'atugamba ati tewali atukwatako. Security of occupancy.